Malamusako mukama wange James Charles Mpuke sako ne mwanyi na se Geneva Fulfika. Tewakyali kulanga kulala era kati saawa busaawa basigadde nga katugambe masawa nga 2 gokka kibanja kigwe n'amenvu era enamayingo abantu bo kusinzira ku onako lwajjo banonyeza akalulu mu ngeri yonna abayizize bifuru abakoze biki abatambudde enjukunju nga banoonya akalulu okuba nti bakola what we call finishing naye wano wenyimiridde ye Buyinja Center for polling station eya Namayingo Central Cell erimu Namayingo Central Ward Namayingo Town Council wano kitundu kino kirimu abantu babiri abeesimbyewo nga omu ye Kirunda Muzamiru eyakatibwako ya Asakasa saako ne Kibowa Abu babamanyi nga Abu Spare. Abantu bano bo beesimbyewo mu kifo kino wabula embiranye y'amaanyi nnyo okusinziira wabula kyasobola okutegeeza nti newankubadde abantu balina okuba nga ssaawa 2 oba ssaawa 4 nti bagenda kuba nga batandika okwetaba mu kulonda naye embeera era olaba ekyali sikakamu abantu kukitutegeddeko nti bakandidate abasinga obungi mu bifo by'enjawulo abakampize abalonzi nti obudde bwe butuukira okulonda bagenda okuba nga babajjayo ne babaleeta mu polling station era wano gate yo ekyali nzigale ekyali mu mateeka g'eddwaliro nti ssaawa 2 gate enkulu eba eggulwawo wakatono kabakozesa abantu abafuluma n'abayingira ab'ebigere naye wano enamayingo district erina ebyalo 36 naye kati bwenjogerera olunaku olw'Sande abantu baali 4 abaali anopposed naye kati beeyongeddeko abantu 3 nabo abanaabo ababadde babali nabo embiranye babivuddemu naddala nga bw'otunuulira Namayingo East yo abadde amuliko naye yabivuddemu kati wasigalawo Kasozi saako ne Namayingo South wabaddemu amwesimbyeko nga Ian Wandera yabadde yeesimbyeko Sande Robert nga kati Sande Robert yasigaddemu so n'olwekyo abantu kati omuwendo gweyongedde naye okusinziira ku bakulembeze ab'ekibiina kya NRM bagamba nti balina okukola okusa mwoyo n'obutaweera okulaba nti bafuna 99% abasentere b'ebyalo nga bafulaga byala baabwe ensonga lwaki olaba nti bagezaako okulwanagana era abakulembeze abali ku mitendera egy'enjawulo egya waggulu gya NRM bazze wansi okumumobilizingira abantu baabwe okulaba nti bafuna obuwanguzi so embeera eyo weri enamayingo naye kati busaawe eziddako awo tugenda kuba tutambula polling stations ez'enjawulo okuba nga tuwaayo update saako n'okutegeera wa abayiseemu bulungi ba abalina abatayise waliwo emivuyo wegibadde byonna tugenda kuba nga tubaleetera naye tusa okusinziira ku embiranye ebitundu bye tumanyiko nti wano wenyimiridde Namayingo Central waliwoko embiranye nga y'amaanyi then ate Namayingo West nayo enaawoko embiranye kubanga waliwo Egesa Robert naye yeesimbyewo ne Fred Kuucha nga Fred Kuucha abadde incumbent alina ye NRM flag bearer sakone Egesa nga wa independent waliwoko nawo omuliro ebbugumu ly'amaanyi then Nasino Central nayo enayoko ebbugumu kubanga basimbyeyo kuteyo abantu basatu then Namayingo Bundi Nasino South nayo beesimbyeyo abantu 3 nayo ebbugumu gyerigeeyo so tugenda kuba tutambula twegendesa naye okusinziira ku security batugamba nti bo betefutefu okulaba nti benganga kyonna kinaba kivuddeyo kubanga kati balina money power emala mu kitundu kino era bagenda okuba nga badeployinga buli polling station awanaabeera emivuyo nnyo ate bamaze okusportingamu ebifo ebyo bamanyi nti kino ekifo si kirungi twekengeramuuko awe bagenda okuba nga bateeka ezira okulaba nti basobola okutaasa embeera egisobola okuba nga ereetamu etali obutebenkevu saako n'ekitongole ekikulira ebyokulondesa mu disitulikiti eno omuli nga kikulirwa omukyala amanyiddwa nga Nakani Ivarita naye yagambye nti gabo balidedde era bakugoberera amateeka gabwe gagamba singa yenna anaaba nga tali mu register oyo ayinza obutalonda kubanga bateekawo obudde obw'okwewandiisa so omuntu aba teyasobola okwewandiisa ndowooza ye alaga nti yali teyeetaaga okwetaba mu kulonda so n'olwekyo alina okuba nga bagoberera amateeka naye n'alabula nti
abantu naawe banaasaba nti abantu balina okuba nga bakuuma emirembe bagoberere amateeka agaabo abakulira okulondesa ku bitundu byabwe bwe banaba babawadde era balimbise bulungi basome amanya gaabwe basobole okuba nga nabo beetaba mu kulonda okugenda okubeerawo ku ssaawa ezitakaawo mu maaso. Embeera bw'etyo bw'eri enamayingo naye kkiriza mukama wange nkuddize omusindaalo tutandike okutambula tutalage ebitundu ebyenjawulo tulabe embeera nga bw'eyimiridde naddala wabagenda okuba nga balondera. Nze Sunday Charles kakuddize omusindaalo musijja mukama wange mweyongereyo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.